Tavuga muroka ya raisi. Kawundo jirabye ye parking zao. Lujja nkuwadde emotoka. Leta kadi kankongere Kawundo. Eyo obwedda nkayana nabo polisi wano teba parkingawo nkongedde emotoka. Kadi njikuweredde mu lujjudde. Kati eri gifeeko gaya njagala owulumuleka Kawundo. Member of Parliament wa parkinga wo parkinga. Minister wa parkinga wa parkinga. Ye motoka ebuzabuza. Minister wajijira mugaga nti kyekyo. Omwavu bwajijira muga babuza yagagawala ddi. Nkuwadde Kawundo sebuzi zako eri mumanyaga nabakoza neziya. Sibwe gali. Lujja nkuwadde ki? Kirabika nze nzira. Ne kuluyo. Yagambye nti ate ekiddako ngenda kukuwa ettaka eririmu ennyumba. Alhamdulillah. Ate kati lujja kutwala ku poloti erimu ennyumba. Njagala kuwa poloti ng'erimu ennyumba enzimbe. Ebyo sibiteeberezaamu. Akuberedde mu buli mbeera. Senga kula nama nga tonaga nti ambeereddewo. Akibagamba nti mubeereddewo. Lujja mbeereddewo. Lujja yanfudde kyendi. Lujja yalanze nabisaso okumutegeera mu nsi yonna. Nze lujja bwajja kumukola balala ne batabaako. Omuntu kyagaba n'afukamira. Nkwebaza oli mwana muto naye kankufukamirire kuba gw'onfudde kyendi. Afukamiridde omwana. Lujja neeyanziza neeyanzeeke. Okay, ku celebrity track mulungi atulaba ogamba otya kansibe nti oli bulungi obulamu buli butya wane Uganda obulamu butambula mpola mpola era nga bulijjo embeera si ennungi ennyo si embi eri awo makatikati so tugezaako kweka tuyiye obulamu bwe tubeeramu. Kansubire nti mwabali mu UAE muli bulungi. Olunaku olwaleero eno show njagala giwa omuvubuka yenna ng'olina ekirooto ng'olina essuubi nti one day buli kimu kisobola okukyuka mu bulamu obwo. Bingi tubirabyeko, bingi abangi tugezaako oluusi twagala okubuuka amadaala ne tubuuka tutalina kutuuka ne twagala tubuuke tugendewo. Naye eno show egenda tuyigiriza okuba nti omuntu omugumiikiriza bw'ogumiikiriza bingi by'ofuna. Bw'otapapa mu bulamu obwo birungi bigenda kusanga. Ffe ng'abavubuka bakadde baffe bakoze omulimu gwabwe bagukoze neefe ogwaffe tukyalina oguggusa bulungi. Olunaku olwaleero nina muganda wange tukola mulimu gwe gumu tuli bannamawulire twagusoma tugutegeera bulungi. Tuli ekigambo ba bloga kimbuzaabuza sikitegeera bulungi naye si kyekyandibadde awo nti ndi bloga naye twandikitwalidde awo ffenna tukola ku YouTube ku mutimbagano. Tuba tukola bintu bya njawulo naye ffenna tukunganya abantu bebamu mwemu abatugoberera era bwe njogera ku linnya lino buli omu ajja gamba oyo ya. This week is it was last week? Is it this week? Yeah, this week and a week by the way wakutana. Week ngedde dusemango. Muganda wange wano wenyimiridde. Nabagita hali ya Kawundo. My brother was blessed with this car. Oblize lujja. Okuva ewo mukyala senga kulanama n'omwami Jumba aligawesa. Amanya gabwe nagakwata bulungi ago no sisisi. Bakwata emotoka eno jukira mu mbanga lya myezi 5 omwana mulenzi lujja senga kulanama n'omwami we aligawesa Jumba aligawesa bawa lujja emotoka ekika kya gaya njeru ya white mu bbanga lya myezi 5 olw'okusiima omulimu gwe tukola gwakola family zemu ne blessing ne emotoka ejja mu kitiibwa kye bagambye nti kyalina okubeeramu emotoka gye tulinayo wano olunaku olwaleero. So kigenderera abavubuka nga sina kutuuka ku lujja wano nti obugumiikiriza n'okwekkiririzaamu kyetaagisa oluusi tobuuka olw'okuba gundi abuuse. Mbuuliridde nnyo kangende ku lujja ndowooza abavubuka tufunyemu ako okuyigaawo. Muganda wange nga sinaaba kukubuuza yoga Mukama w'amaanyi kyenyiza okuba nga kugamba divorce. Katonda wagambo naaba teri ayinza kulemesa kkubo lyo. Ekyo nkikubuulira mu lo ate buli olukya nyongera okutegeera Katonda yaani aba kitegeera.
omuntu atulaba sooka mubuuzeeko mu bitiibwa byaffe byeri waggulu gye tutera okukola. Nze lujja omulungi atulaba nkubuuzaako nenkwebaza okubeera ng'ogoberera program ya divorce ate ng'ogoberera ne program zange ez'enjawulo eyo intro yange era buli wondabira nga nze mu interview kibeera nze lujja nkubuuzaako nenkwebaza okuba ng'ogoberera program zaffe ez'enjawulo wenti wenkikola. Weewaawo tulaba njogedde nga ntandika neŋŋamba mu bbanga lya myezi 5 buli akola obulungi asiimibwa. Mu bbanga lya myezi 5 famire y'omwami n'omukyala, omukyala Sitenga Kulannama n'omwami Jumba Aligaweesa baweereza muganda wange Emotoka ekika kya Gaya nesooka ntyamu saakikkiriza nti someone asobola okera ku makya ku mbeera gye tulimu gye tuyiribiramu gy'olaba asookera ku makya n'akuwa n'emmotoka eweza obukadde 15 n'okudda waggulu nali sikikkiriza. Wiiki eno yennyini ku Lwokusatu mbaba lya myezi 5 egiyise olw'okusiima okungi okwa famire yakutte emmotoka n'ekuweereza mmotoka ya kikahali ya Kawundo gye tuliko saawa zino. Essaawa zino omuntu akulaba muvubuka lujja kiki kyoyinza omugamba? Omuvubuka ekisookera ddala kwezuula kikulu nnyo mu bulamu then n'okumanya ky'oyagala kisobola okudirectinga mu bintu bingi okulaba ng'otuuka ku ekyo mu kiseera kyonna kuba buli w'omanya ky'oyagala weewa obudde weepositioninga obeera aggressive era okola ekyetaagisa okulaba ng'okituukako naye buli w'otamanya ky'oyagala weesanga olabye divorce nga ku interviews ezaakola ayina engeri gy'abikolamu naye olw'okuba olabye nti ekya divorce kikutteyo emisinde n'obuukira ekyo naye nga weerabidde ekikyo kyekiriwa. Yes, so mu mbeera yo teweezuule nakumanya kikyoyagala saba Katonda weewa obudde we positioning ebisigadde bijja kujja byokka. Nga tuze Katonda emabega lujja, how did you meet Senga Kulannama n'omwami Jumba Aligaweesa? Mwakwatagana mutya? Divorce kankwebazeemu ekintu kimu ekibuzo ekyo kikulu nnyo singa buli muntu akeera nga nayogera ku kintu asookanga kwebuuza ekyo abantu bano bakwatagana batya nga tonnanteekana mu kintu kyonna nti simanyi nali ttiimu gundi kuba nze Senga Kulannama nkyogera ku kamera sirinayo ttiimu siri ttiimu Senga Kulannama Senga Kulannama siri ttiimu gwe oba okitegeera era naye akimanyi omukazi oyo omukyalo oyo akimanyi bulungi nti mu nkolagana ye ne lujja tebiriimu ttiimu akolagana nange ng'omuweereza bana esagala twerabira abamawulire tuli ba service provider tukola amawulire mu mbeera ey'okutuusa eddoboozi kwekyo ekiba kiriwo mu nsonga zonna nnyingi amawulire tuli gakyuseemu nti osanga n'abajja nga balina kye balanga abantu balina bizinesi zaabwe n'abakozesa amawulire kuba ffe balina akazindalo so Senga Kulannama yali lockdown mbandi waka nga ngezaako creatinga content jjuka baali batuggalidde tujja tuconnectinga abantu ab'enjawulo era abantu bonna be nasinga oconnectinga nabo mu lockdown nga tukutte mu nju mbeebaza nnyo kuliko Fresh Kid kuliko Dax Katero kuliko Grace Kani kuliko MC Kapale owuli abantu abo nga bemba kumenyerezo interviews ali ziddiringana nasooka wa Fresh Kid n'ago ya Kawunga nensala n'engende wa Kapale n'ase n'amazzi ku luzzi n'engende wa Dax Katero video ekyatambula nakati eyayogezaako momo mbu alabika yalita wabudde Dax Katero yakola emirimu eyo video twapanga ki content nti ki omuntu kyayinza okwagala olaba mu kaseera kana ak'omuggalo so ne tugamba Dax Katero engeri mwe gye muli mu kapo kwata momo momo tumujje mu kifaananyi gwe kola emirimu gy'ewaka kuba naye tokyayimba oli waka ngolaba ekifaananyi kivayo bulungi tucommunicating eri abaami kati abali ewaka kyalimu oyo content so bambi mu mbeera eyo nga bamaze okubeera nga baproving nti content abantu bamwagadde kati twebuuza ani awo abaddako oba okitegeera so on camera omuntu gwe nasooka okukubira teyakwata ssimu yange eyandi mu maaso wantu yakwata ssimu yange nasooka okulowoozaako okukubira teyakwata ssimu yange nyina kyali wange Tony n'amukubirako naye n'atamukwata that is dead too nga essimu ezo remember nze mu lockdown tugenda giyingira nga n'essimu z'abantu siziina nga kinetagisa gamba divorce kati afuuse kyali wange nti divorce namba yo n'ogiina n'ogimpereza ne mukubira by then Dani Mukisanga yampe ennamba ezo oba okitegeera kyova we kyali mbeera naye NBS yes kati mugamba essimu gye wampadde ngono takwata
ampeereza enamba ey'omulala assistant nga nayo tujukubako netugamba omuyeka gwolaba mu content esaawe content wagenda kumukolera nnyo ekiseera ekyo ate nga tewali yali amutaddemu kamera by that moment ebintu byonna byali biyimiridde nga bantu tebakola era ndoza mulaba nakola obuvumu bw'amaanyi okuvaayo kuba sijja kyewaaniramu tekyali kirungi naye obwongo basimanyi lwaki saakirowoozaako nze yakola interviews nga sirina mask zonna ate nkubuulira sirwalanga ku covid okuleka of recent yawe mabega nabulya mukoba ekifuba naye covid yenna abaddewo w'ekika kyonna era nebaza Katonda tankwatanga kunga simanyi nawaluma naye nga babyogera byonna naye nga takola ki simanyi so ndaba omukyala nga yasaanidde ngezaako bambi nekikola ki simbubi abantu babeera bize era saakifunamu buzibu sikinamu buzibu kati nga woomanyi nti omuntu ali mu kuyiya ali mu process ya content ogamba kati kyekiddako kiganye kati weekiddako abantu babeera bize nga bwenkugambye oli asobola okubeera bize nabeera nga tasobodde so bambi tubeerawo tufuna option tugamba ate oli omukyala kiri kitya that is kulannama kati ga nze ekyo saakirimu directly but tone yaleeta idea goyagala wabaaganye kanfune namba yono kubanga ono already waliwo omuwala wano gwe twali tukola naye wano nga already ya connectinga naye kambuze gundi ampe oli kati bakwatagana n'omuwala oyo nalumansi batandika okuconnectinga tonolo kati olwekyo nga sikirimu kati they after nze bandeeta buleesi nga tonamaze okuconnectinga naye abokitegeera nga boogedde tujja kujja tukwate interview biki kati tutuuka nze nzijja mpereekereza bajja bacommunicating nga kati tutuuse wano yo tibali mukono eyo tutuuse wano mujje tuli wano nga tutuuka kati bano akatuuka wenti ne waba mwana muto nga tamanyi nti okulanna muba yali ayombyeko n'omuntu yenna already abantu balina engeri kyabayingira mu bwongo nti woyogera ono erinnya directly lyono lyerijja oba okitegeera simanyi baba kizimba batya abantu naye kisanga kiriwo ekityo so kati buli omu ng'alifaalinga ku ekyo ntibo bali bawentalo personally nga nze sirabanga na ku lutalo mpulira buwizi ndalo naye nze sizirabanga nako kakati nkwata gundi oyo yani tone nga tweyanjula awo nga nze njogera ebyange nga ngamba nti wabeera nga ali ekigambibwa nti lutalo simanyi bya ntalo ozekkola mulimu gwo zekkola era twasanga a happy family omwami n'omukyala basanyufu nnyo boy basanga by si bya kamera on record bwe bamu ku bantu abasinga okubeera happy mu kamera ekyo kyonkijulira ayinza okuba nga senga kulana ayinza okuba nga tamanyi nnyo kiri awo but kyemmanyi kiri kimu ne bw'ojjotya waliwo namawulire yali amunyizizza nagamba nako abamawulire naye twatuuka Gyewadde ne n'atwaniriza nga yabadde munyiivu naye nga talaga nnyo waliwo omuntu akunyiigira no nti abadde munyiivu naye nga bakwanira alina omwami alina simayire eyo Jumba ate by the way omwami Jumba oyo omusajja wanjawulo kubanga nze nali nkyekwakwata wenti nga omanyi n'abantu olaba basajja balina amannyo omukazi n'omukyala ate gwe oli wano weeyiiya otandise kweyiiya bweyiiya so nga n'okubatyamu mbatyamuko ati omwami nasooka andeetera okufiiringa comfortable ng'ebyayogera olaba muntu wa bulijjo mukakkamu ne tutandikirawo okunyumya so mu mbeera eyo ne tutandikirawo omwoyo olw'okudani wa 2020 we twatandikira okukwatagana omwezi sigujjukira bulungi osobola ogenda ku YouTube interview lwasooka okukola nga kulannama baawe yebase ku lubugeera so we twatambulira twayogera ku bya lubuto nga kapo we natambulira nga sirina na bibuuzo bingi simanyi byafaayo byabe bikadde oba okiraba kati we twamala eyo abantu ne bagiraba kati we bagiraba omukyala n'agamba nti mulenzi wankoledde akantu nakagadde mbadde sikalowoozanga nako nti tusobola okukolayo akantu ne kafaanana we kati buli we yatunanga mu kamera before nga akuba version zindala kalatera batuze n'eno version bana yajagala nga abantu bonna abalaba video bawaana kapo ekyasinze kati awo wendeeta ekyokubeera nti nze bwe nalabikanga mu maaso gaabwe kapo
kapo ndowooza twatuukanga abantu batandise okutegeera naye bano biki nga naye bo balifalinga kati ku kapo kati wento we natandikira ekyo ekintu kya kapo ne tujja nga tutambula tukwatagana awo wabeerawo appointment yonna jjukira omukyalo oyo atalina emikolo mingi aba n'emikolo simanyi nakumanya ndowooza ebimu saagala mwogera naye kyemanyi nti kulanama ebimu kati kubimuwa essanyu mu nsi mikolo ate jjukira emikolo kuba kusisinkana abantu teri muntu bw'oyinza kugamba nti tayagala abantu ng'asisinkana abantu abeera n'emikolo mingi nnyo so n'olw'embeera eyo bwe tujja tukwatagana naye ng'ekikulu kya byonna bwe wabeerawo ekyetaagisa bw'ondaba naye era mu vidiyo naye sibeerangako mu nju ye oba nkiyite ntya sirina nnyo any other business kuba akola business ze ndala nnyo ku zange nze business yange naye it is this platform ku kamera oba okitegeera so kati bwe tuze tukitambuza paka olwaleero okwemwasisinkana tebala 2020 kati tuba tuyingidde emyaka 2 giweze giba giweze kizibu nnyo muntu okulabika nti mukwata omwaka ne mufata omulala nga bobi we yagamba nti nga mukyakwatagana mukwataganye mutya okulabika nti gwe ne famire eyo mukyali wamu Jumbo oyo musajja mugezigezi alina obubaka bwe yatuwa yatubriefinga muko waliwo agikuba ku eyo tebalina kye batugamba kati bano basooka Jumba musajja mugezigezi yatubriefinga before yaŋŋamba naddala nze n'agamba olaba Senga kagambye nti interview mukoledde mukyala wange ayagala yakiŋŋamba nanga mukyala wange ayagala naye nkusaba mutegeere mutambulire awo kubanga ebyaddala yakwagadde just kusheji mune mugamba amina neyanziza kubanze gwe nagenda nti ate we mmala okukola shemu ate ngamba nti yayagadde omulimu gwange interview gye nakoze so kyampa amaanyi muli ne tusigala nga tukkakanidde awo nga sinaawo nti oba ki ne tusigala nga tutambulira awo wow. Omuvubuka ndowooza ebisinga obitegedde sikuwunyisa ekirala ebisinga ebisinga bwe ndabikira ewa Senga kulanama ne bbaawe ale aba tayise munze takuba simu yange direct ayogera na Tone era gwa appointment ya Tone ze yantegeeza nti omanyi Senga badde agambye nti nga mukaaga we tuli ayinayo omukolo weeguti guli wa Masaka Busunju omanyi agitambuza Masaka Busunju wa kati nze na appointment sijifuna ku ye oba okitegeera nze we nkuwa WhatsApp chat yange wano WhatsApp yenjiina era olaba ebiseera ebisinga mbeera mu communication Tone yakugambyeko kkosebo ninawo omukolo yagukutegeezezza strictly that siri wa luganda lwe sibeerangako omukozi we before naye I think buli kyakola akikola lwa mukwano so tulaba tukyali ne Obliz Lujja nze sigamba nti oba kwesoma oba kugamba nti oli asinga naye ng'ekyamazima kiri nti ebbanga lina mitingako Senga kulanama n'omwami nzijukira nasookera ddala okubeera close naye we twali ku mbaga ye n'embaga yaabwe simanyi byaliwo tewagimanyako nkugambye nze mbadde fala emyaka egiyise nga ndi byange mumumunsinga omumanya nze nakajja okumanya abantu wano 2020 wagenda ku mbaga ya Senga kulanama babagatira eyo wa kwolwo naye siinamu bulungi ssente era kyandeeta n'okukolayo program nenzirayo lifalinga ku mbaga yaabwe kyali kitya ne babinyonyola bunyonzi nga mpuliriza biwulirize mu interview nayo gyeri musoji twali ku mukolo we babagatira wennyini eyo ekyalo ne kikyankalana twali esaidi za oyita oba Luweero oba ku Bombo Road okwo gye twali eyo azijjukira ku olwo naye siinamu bulungi ssente kati wali omulenzi bamuyita Wadde omumanyi owa ETV nangamba tugende waliwo omukolo gwa Senga kulanama nemugamba nga siina ssente nangamba kanteekemu amafuta nguleta kamera yo tugende omutuufu nga njagala genda naye nga siinaamu ki ka ssente nga tugende tugende emotoka neyabika omupiira ye gye twatambuliramu kati nanga kati nsigazaamu ekyejo ekyebiri naye tukufune boda tugende nga tutuganga tebagatta
mukwate obudde kuba n'okuba gattoko ku channel yange kwe kuli ku celebrity track okwakula nama nkuyina ku channel yange kuba nali streaming live kwe kuli ne babagatta. In fact gwe wali mundu gwange kusooka okulaba nga bagatta omukolo bwe gutyo and I was so excited okulaba ne ngamba kino kisobola okubeerawo ne babagatta. Kati juka mu kubagatta tetulina ki emotoka yabise omupiira tulina okuddamu ate tusome kuzaabagole batukole ki batusuule wali. Kati Jumba ngamba emotoka mwefudde nti ye mugireseewa tulina tugiresaawo naye tusaba n'atutwala n'atufunira emotoka logali n'atuleetako n'atuteeka ku kubaawo. Kati batuuka kukuba tufuna spare nteekako ne tuvuga emotoka nga basembudde dda. Naye omukolo gwakyankalanya ekibuga bate bagumanya muganda wange. Kale sobola okudda ate ekirala kyennyina ekizibu kirala foto kitwali ku Sheraton bwe mwali yes wano mu kibuga ajja kubuli oba nnimba nyina ebifaananyi byentera okulaba eyo nga bali ku bagiyita mbalaasi embalaasi ati kati kankunyumize tutuuka emotoka bazivaamu batuula ku mbalaasi ne tuyita ku Entebbe Road kwa Entebbe Road yennyini kati oluguudo olwo ne lukwatirira twakyankalanya olunaku omukolo gwali gw'amaanyi Luja aliwo bannaye mumuno nedda ate nayo laba nekizibu ekya kyennyina nti ebbanga lino ttono nnyo limpadde stress y'amaanyi ebintu binvuga speed nfuna obuzibu n'okugamba nti oba nfunye obudde ntuddeko ku internet ndabe ku videos z'abantu nja kwa links ezo ku channel yange kwebiri bikyaliko olaba omukolo kuba na streaming omukolo gwo nga ninako abantu 1k plus nga bali mu kulaba mukolo gwasinga kulaba kuba twajja tutambula ne tuvuga paka ku Sheraton wano waggulu guba gwali gw'amaanyi ogwo ne tugenda mu photoshoot ne tuva ntugenda ku Entebbe Road kiki ng'oludde okulabikirayo ng'oludde okuba wa appointment ate wayenze munnaye ntuukeyo ntya gamba in fact Uncle Tony yalina okunzizaayo olaba kati ate ekyo kyenjagala ottereeza nze sikeerangako nenkwata mu musajja oba mukyala e Kampala wano nga yakera n'akola erinnya lye n'akola ssente ze ne mwatachinga ku muntu nga si yagambye embono ya assistant wange. Nze sisobola kugamba divorce muntu kigo singo kolagana naye nga ali mu maaso g'abantu ani go singo kolagana naye byamawulire kwa buli muntu abaka amwanguyira ojasanga oli nga gamba hamu ye mukwano gwange sakisema kula sigamba Alan Cruz mbale sigamba kweyo level ngamba kuba n'abantu bano betutambuliramu betukola kama mawulire misa kisema kula tanti mukwano go era omukolako nnyo era akwanguyira sisobola kwagala papa misa kisema kula nenkubira divorce tebakulimba no dabayo nsobola yali atya nomanya nti nsobola okwebuuzaako nti divorce olowooza papa obudde weebuti abazuukuse that's one olugwe kati byemanyi byomumanyiiko nga bwekitegeera papa biki byatayagala nnyo kuwulira nga ngenda okumusemberera byebyo byenkwetaagamu oba kitegeera ekintu ekyo naye ebisigalidde tugenda abantu abasinga ne tugamba nti olw'okuba okolaganye ne gundi ne weewa ekifo ekyo kikyamu ekyo kiba kikyamu nnyo nnyo bwe buzibu tulina mu mawulire nti oli bw'abeera n'omuntu n'ogamba nti nze amutegeerera ddeno tajja kukukolera kyoyagala tajja kuyamba sawa zino infact tajja kukwata simu yo wakitegeera kyenkugamba nze ku platform kwendi kuliko no zizo okuba sinkokola naye kyeŋŋamba nti nze olaba sponsors bennyina ku channel nga we bali bonna bakubu omu aveeyo oba on record gwolisanga nga avuddeyo n'agamba nti nze lujja yanneefuga yagamba mbusima we naba nayagala okulanga ewa gundi kola wooti nza kutegeerera nze kyenyinza okuyamba sponsors nyina sponsor wange omu mwagala nnyo bamuyita Kato Akra muzimbi kamwogereko musajja musiraamu seeka ali awo nalukolongo ewa construction twakola naye emyezi gyalinga 2-3 nga buli kimu kitambula bulungi naye wekyakkakkanamuko mu bbanga nga litambudde nangamba ennaku zino lujja tukoleka ki nga mpulira ekintu kigizeemu kikkakkanyeemu simu nzifuna naye kati zikendeddemukko katono ne mugamba omanyi muganda wange wetureetinga waaka akyali waggulu wali we twatandikira na wano we tukozesa eki nembirako ebyembakuliramu ekifaanyi ne mugamba olaba kati wabirayo abakwata essimu y'olusi n'agitereka naye nga tannatuusa ebintu bya construction nga obimanyi biba biseera oli azimba mu periodi egyayagala kati oyinza okusanga nga
ye alinda kiseera ekyakubire so bwe bitwe bibeera wabirawo nabano ng'agamba kanjikubeko ndabo baddala yeeno entuufu ngitereke so bwe nabibeeramu so kati kiramugane mugane naye olaba otya bwe tufunayo omulala naye n'ayongera ku ki ku maanyi ago ge twagala oba kitegeera olwo nga twogerezeganya ambuulira mukola ki mubuulira oba kitegeera kati yeye embeera gye mbadde ngezaako kugamba nti abantu bano oyo musajja yakeera enkya n'ateekawo bizinesi ya construction ayagala magoba ayagala kubeezawo famire ye ayagala kugaggawala ayagala kukola ssente nze lujja nzaani nzija influencing ebizinesi y'omusajja mugambe nti tokola na divorce nze bakitegeera tomanyi nti gye bali gye tutambulira mu industry tomanyi nti oli waliwo agamba nti nze ntegerera gundi sinnafuna mukisa kumulabako wali okisanzeeko naye era nze kati ebyange obimanyi ebiseera ebisinga nze buli we mbasanga ba divorce tubeera bize ffenna tunyumya tukola aye sifunayo moment ndala kubanga nze kati obuzibu wetaaza oli n'agamba nti waliwo omuntu omusijja mwogera waliwo omuntu omusijja mwogera naye oli n'agamba tojja mufuna era naye muzibu era nga ng'ogyeko n'ekyo kati lujja singa kulanamu oyo sigamba nti mpita mu ttone nti olw'okuba mutya wantidde nnyo naye waliwo omuntu ky'omanya nti bw'ogendewo omuntu waliwo oli kyamumanyiiko kitegeera nti oli amanyiko kino ekyo kyo wombuuzanga kyonna nga kiriretinga mu mbeera gy'oyagala kukwatagana naye nga nnyina kyemanyi ne sitakugamba mba nkukotogedde oba kitegeera era ekyo simanyi yali akindabyemu nga wali ongezezzaako n'ogamba nti njagala kulaba muntu ono omwetaaga mu kontenti wo neŋŋaana ekyo kiba kirala okitegeera kati then kirinze kye mbadde ŋŋamba kiri nti nno omuntu go nti njagala omulimu ku UBC no discussing ebyomulimu gweyagala ku UBC ne ba security oba tomanyi kyoyagala tandika okugamba nti kakati UBC eyo mpulira boogera ku Denoni akola ki kola kalisaaki akatonotono nyinayo omukwano gwa Denoni gwemmanyi ono presenter waati akikola waati before kibyatera obbeeramu sookera eyo okusinga bogenda okujja omala obudde bwo wano ku security kuba security tamanyi bya mirimu maki azamanyi UBC okitegeera so kyembadde ngezaako okukubira omuvubuka ali eyo ekifaananyi nti gwemanya kyoyagala okitegeera tomanye engeri gy'osobola kituukako oba okitegeera kati then bino ebirala ebijjiramu teri bulamu buli straight my friend n'abandaba eyo nti nina essanyu ly'amaanyi kati essaawa eno liriwo lya mmotoka naye temumanyi kyabaddewo mu bulamu bwange wiiki ziyise 2 emabega okwegamba obulamu bubeera bwe buti buba buweta amakoona kaavu ekyo neyambuka nebeera nga leero efevalinga gwe nkya tekufevalinga naye olwanya okyo biyitamu byonna senga kulanama essaawa yonna kyemmanyi agenda giraba interview essaawa yonna ngenda kujja olugi njagala lubeere nga luggule nange nkuwa ebirowoozo byange appointment y'omukolo guno ogusembeyo Alan yali agiina Alan Cruz kuba ne ka video abantu bakalabanga ali nayo ku Serena twakolayo interview nga betegekera olugendo lwe bagendamu e Bulaayi eyo kuba bagenda fuluma mu eggwanga kati bali bagala otegeeza abantu mu mwezi ogundi gye bagenda mu museezo nti bagenda kuba bajja kati ne Alan yaliwo era ayina video nabo it was fun because nabalaba ba connecting nnyo nga basanyufu nga bamumanyi ne bamu appreciate nga byokola binyuma byonna era ndaba n'omukyala nga amukolako faani awo erinnya lye nga yevula talitegeera omanyi oyo faani wawe bamukola nnyo amite exclusive biki kitegeera kati bonna baali awo nga banyumirwa so after ne bamugamba date yanga 6 era yabadde amanyi ndowooza mwabadde busy temwabadde obubeezi naye ne ku mukolo wenyini waali kirabye siina kye namanya sinali sigumanyiiko yadde I didn't get any information from anyone tetuswamanya tipu zonna ziriwo why anti kati gwe nga gwe bw'okirowoozezza nti bwembeera ne gwe mwagamba date ayinza okuŋŋamba okitegeera wamadino nti oli awe bwamamanyi date yagamba wayi waliwo omukolo bwe guti era saagumanya kati alaka yali busy ale ebitukola bingi kankubulye zino TV zetukolako zitu stresses naddala ng'oyagala okukola content akuyigiriza ebintu bino ani akuyigiriza ebintu nga tewalina bintu bino ani akuyigiriza ebintu balambulirire by the way on a serious note divorce mbadde sinatuuka nnyo kwewa kamera kwogera nnyo naye I think waliyo moments nga oyinza okuba omulyaza amaanyi ey'omuvubuka nga watandise mu gundi kano interview eno gye tulimu
nti oli azamanya muvubuka munno nga naye ali eyo oluusi oli alina ne ssente nga naye waliwo ekintu ng'olaba tekigatta nga wakyagala tomanya ayinza okufunamu ekigambo kyakola kyayiga then still tuyina ab'amawulire obukadde n'obukadde abali ku mugongo gwange jjukira nze kati neebalanga eyo akayingira naye tomanyi bameka abaagala okuyingira oba okitegeera nti tomanya ate wagenda kubeerawo omulala jjenga yatera wanjawulo nnyo n'okusinga ate ffe oba okitegeera so kati moments weziti just kati respect nti divorce wagamba nti lujja aliwo omulamwa weeguti ku kino ekiriwo oluusi woogaana kibaliwo meaning oba picture gyekiba kitta abantu badde boogera mbu emmotoka gye baakuwa gaya naye togirina oyinza okuba baagikuwa mu bifaananyi aye n'ogizzaayo ali bagala katukuwemu halya naye tugizzeeyo kituufu wamma emmotoka gaya weera abantu si be baali boogera abantu mwabagambye twawula ebyo ebibiri before abantu bali tewali ali concerned about emmotoka gye basooka okumpa naye kimu nti siriemu babagambye kale oyinza okuba toliimu ate by the way ne gundi n'omuntu nga kati gwe yenna yafuna oba gwe wenna alina interest ku mmotoka gye bampa ku surprise ddayo otunule wakijja kuba sivangayo nenkyogera nti siina mmotoka eyo oli mu kukyawula sivangayo neŋŋamba nti siina mmotoka gye bampa nze ng'omuntu gwe baagiwa eyagimpa tavaagayo gamba nti saamuwa mmotoka kati nsaba gwe atulaba omulungi ddayo onoonye ekyo ekigambo emmotoka gye bawalujja teriiyo wakijjawa manyi olinayo wakijja oyinza okubaga oli awo olaba muntu yenna n'akyogera ddayo onoonyereze kyavaawa nti ono yeyakyogera eyakyogera yakyogerera mu mbeera ki oba kitegeera divorce omumanyi si bwe kiri microphone gyeddize nga bwenkubuuza eddoboozi lyo ligendemu njaga eddoboozi ligendemu nkumanyi ssebo ssebo ondabidde ebbanga ki kale ebbanga lya myaka ng'etaano kati myaka ng'etaano kati we tubala tufuuse active ng'era bwenzi tebategeeza mu lockdown wano ng'etandika olugendo ng'olulaba bulungi nnyo okitegeera kuba mwali mukwataganye ne Alani nga mukola before nga nze simanyi nti nja kukola okitegeera machazi nali mbalaba ng'era tutambulira wamu kati ebbanga eryo lyondabidde dironsanga nga nnyina obudde ewa papa Misa akisemakula ku pakalasiti before ki betutera okubeeramu ebyo betusinkana bifo bingi nnyo ebyenjawulo n'osanga lujja nga waali awo ali mu mboozi ejjubye nnyo bungi no siri mu kunyigiriza batuula mu bifo ebyo kuba ffenna tubeerayo just ekifaananyi kye mbadde ngezaako kuba nange wano wembeera ku ofiisi wano we tuli tulina bwe tubeera nga tunyumya ng'otusanga ani ne tunyumya mu eyo moment nayo neva kale ne tugenda ku birala buli omu abeerako n'ekifo ekyo waawulirira emirembe si kyembadde nkubamu ekyo si kyembadde nvumaganya gwe kibadde ogamba okukuba kyembadde ndeeta mu kino weekiti nze ng'omuntu siri nnyo muntu abeera nnyo mu bantu ekyo kimanyi ntera okulabikira mu bantu nga waliwo kye tuli mu kukola oba kiraba kati mu biseera ebisinga obudde bwe tubeera tukoleramu kirizagaana divorce ekikuleese content akuleese ng'oyaga muteeka ku TV yo nanga ndeese ffenna tubeera ambitious oba ambitions ziba zifaanagana nga kati kizibu nnyo ffenna okwongeramu ekiri none of that business oba kitegeera kakati obudde obwali discussions emmotoka eyo at least naalize ku platform yange kuba abantu babeerako nemba nnyonnyola nti emmotoka eyo tekola ki naye ekyo si kituufu situlangako na muntu yenna ne mugamba nti emmotoka teriiyo ekyo nkibabuulira enjeru situlangako ku platform ya muntu yenna nga ndiscussing emmotoka eyampibwa ku surprise eyasooka emmotoka enjeru gyeri Roni agiina ne mu interview period wano gusembye obadde nayo wa BBS yagikola wano gusembye nga tuli ku mukolo yes yagikwatako kuba gye nali ntambuliddemu Roni yali abuuza emmotoka eyo ne mugamba yeeno yes
era n'abagitambuliramu bagimanyi ate waliwo era n'abaali bagirabyeko era bagiraba. Kati emmotoka olina bbiri okuva mu famire emu. Kubanga emu tebannambuulira kiddako oba baginzijeko kadi yayo ngiina nayo weeri. Ate lwaki basobola gikuggyako? Kuba ate nawulidde agamba ekigambo kimu nti nkwongedde. Ate bw'aba okwongedde tegeeza ekyaliwo. N'ate eri ne wagamba nti naagitwala sikiinaako buzibu. Yakuwa yampa era neebaza n'akwongera nyongera kwebaza. Yagambye nti ate ekiddako ngenda kukuwa ettaka eririmu ennyumba. Alhamdulillah. Ate kati lujja kutwala ku poloti erimu ennyumba. Njagala kuwa poloti ng'erimu ennyumba enzimbe. Ebyo sibiteeberezaamu. Senga kula nama. Linda kankubuza ekimu nga tonnabuuza senga kula nama. Ndi mubi gy'oli. Tolina bubi bwamu mpozi nga gafuuka mubi leero. Singa ofuna ssente nga nyina ekinsoomooza osobola okunyamba. Lwaki nedda? Kati senga kula nama mumubuuza ki baganda bange? Akubeereddewo mu buli mbeera. Senga kula nama nga tonaga nti ambeereddewo akibagamba nti mubeereddewo. Yenga ng'omuntu. Tetugenda mu bya bbeeyi za mmotoka ebyo tebijja kukola leero. Omuntu kyagaba n'afukamira. By the way ekyo simanyi nalabye akufukamiridde. Ekyo nja kusaba oba bannono bansabe baaki oba babuwangwa. Wembanga omukyalo oyo yafukamidde n'ensigala nga nnyimiridde nga yabadde ensobi nsaba bansonyiwe. Kuba nabadde simanyi kiddako awo nabadde omukazi yagenze ku ttaka nga nange simanyi kati nkole ntya byatuse mu mutwe ne binneesiba oba okitegeera. Nenjagala okutambula nenga oba ntambula ensooka enveewo nziruke manju eri nsomewo ng'omukazi asituse oba okitegeera. Era ekyo munsasize zinadde simanyi kiddako awo oba okiraba naye nga eyo embeera yonna yonna etambulira ku kimu muntu okukeera n'asiima oli ewu avuga emmotoka oba mmeka zonna ziri mu kisikomera wali abamu batero ziramu vidiyo lusinga tutiriko n'emabega. Segeza okuwa obuwi mmotoka sigamba nti oba yejjeeko gy'avuga. That is kusaidi yenze wange kikola amakulu g'amaanyi nnyo naye kusaidi oyinza n'okusanga kyabadde oba kitono nnyo baki naye kinene sijja kiyita kitono kinene olw'ensonga olunaku lwe yakikoleddeko nga maama wo akuzaala ajaguza amazaalibwa ng'omwana ku baana bo kuba ayagala abaana be ng'ajaguza amazaalibwa nga omwami ayina naye byajaguza byatuuseeko kwegamba nalaba nga yagasseemu n'ekyalujja oba kitegeera ekintu ekyo kiba kinene nnyo. Saalize na wano mu kamera y'edivoshi kwogera ku bino nti oba ki emmotoka bagimpadde kati ekyo kyawedde naye mu mbeera nti omuntu onoonya we weebaza bino byonna nkyali mu kwebaza nyongera okwebaza omukyala kulannama weebale nnyo weebalire ddala nnyabo weebale nnyo weebalire ddala simanyi we nnyinza kwebaza naye nkwebaza weebale nnyo weebalire ddala. Motoka yeeno gyeno gye bampadde nga tuli ekigo wano wendi ye UBC wenkolera. Kitegeeza nti weevuze n'ojja ku mulimu. Ese ku makya leero epaakinze wano saagala eveewo nkayanire paaking kuba olaba abaana ba wano baakolamu bonna motoka zizino mpitirivu wano so wano weeri ne security ngambye yannaye neebaza naye abantu ne security ngambye lujja tukuwadde awo bano boolaba bano era sigasobola okujjala omukale bagaye lujja tukuwadde awo paakinga ngaawo okitegeera kino ekyo kitegeeza so muganda wange kakati blood kongs yes bwe biri naye teyagenze nti yagenze n'aleeta emmotoka ey'omu bondi tekibabuzaabuza omanyi yajja kugamba lwaki yakuwadde kaadi mu mannya ge tekibabuzaabuza ekyali mu mannya gooli sifunangako budde okuleka ng'oguze empya ate n'empya ereba mu mannya ga bondi mwogijje okitegeera kaadi bakola nkola transfers kuba nalabye mu vidiyo eri yagenzeeyo nga waliwo bambi abansaasira abenneebuulizaako nti naye ng'eri mu mannya ge
ng'eri mugasenga kulannama bakola makole transfer transfer tugenda kugikola soon mu budde butono nnyo tugenda kuba tukoze transfer weewaawo era kati sina kyenyiza kugamba lujja just kwozaayoza omanyi bw'ofuna ffena tuba tufunye siga nti njakeera ku makya omuvugira emmotoka buli lunaku naye mmanyi nti nange mukukola ennyo kwenkola essaawa yonna obudde bwange butanakola ki tebunakutuuka mmanyi mu mutima obeera n'omanya nti oyo entuuko ya lujja nina entuuko yange tenakola ki tomanyi oyinza okwekyano ogamba nange mbuuke kumbe ng'enkeera lwe lunaku lwo abavubuka bali endowooza mukitegedde lujja bugambo ki bwoyinza kugamba senga kulannama nga tomaliriza nga bugenda eriye ne Anko Jumba aligaweesa anyumira nno ng'aseka alina simayire anyigako tali muntu atanyiga mu nsi atanyiga aba muntu taba muntu buli muntu anyiga mu bulamu bw'ensi eno nyumira bunyumizi ndowooza buli muntu anyiga mu bulamu bw'ensi eno naye ekikulu kiri nti abantu tusobola okweyigaŋŋana n'omanya nti nyinza kubeerawo ntya ne divorce nga tanyize nyinza kubeerawo ntya n'ono nga tanyize n'oli ne mumanya buli omu wayinza okubeerawo nekyo ekisinga obukulu oyinza okwesanga nga ffenna tusigala tulina essanyu lyaffe so bambi tanyiiga asigala bantu bakakkamu makyazira banyiiga mu budde bwabwe nga waliwo ebikwazo eki ebibanyiizizza kale ebinda eno n'ekyenjawulo omanyi nti waliwo driver wasenga kulannama emabegakaawo yatomera ng'alimu ku mmotoka ze yatomera emmotoka ya bbeeyi nnyo era ebadde mu galagi nga bagamba kulannama agikole eyo mbadde nakimanyako naye weewuunye nga yakamala okukola emmotoka y'omusajja n'avaamu emmotoka eno gwoyo omuntu oba omumanyi omutima mugagga ate mugagga gwoyo omuntu oba omumanyi era n'olwekyo singa kulannama nsaba Katonda akuwa obulamu ne famire yo wakwasandyagadde ate ofukamire ku ttaka kuba wofukamira ate kibajja lowooza nti okisuusizza nnyo sigenda kufukamira ategeera agenda kukitegeera sigenda kukifukamirira nti sigenda fukamira mutima ofukamidde mu mutima nze manyi ate teri kisinga divorce omuntu takuwaananga nti kiki Katonda akusaasire ofuneyo abantu batano nga buli omu agamba nti Katonda akumalire Katonda akusaasire Katonda akuwa obulamu Katonda nga buli muntu just akuteekeko that line ne Katonda bwe kikumala bumazi toddanga mu mbeera eyagala omuntu ajja kugamba divorce yeyanjigiriza kino nakola waati g'osabanga essaala eve mu muntu ng'ejja gy'oli ku kintu kyonna kimala mu bulamu so okufukamira kwange n'obutafukamira ekikulu kiri nti Katonda awe senga kulannama obulamu Katonda awe famire ye obulamu Katonda mubalire Katonda amuwe naye mu meeru byonna byaluubirira oba okitegeera eno show njagala kwebaza omusajja gwe bayita Tone erinnya lye lina asirimanyi ye Tone ani leeta wano eno Anthony Mugabi Tony the man the big man my Tone oyo naye anna simanyi njja kukolayo programu nga njogera ku Tone oyo abantu bongere okumanya Tone yaani Tone musajja wa maanyi nnyo okitegeera Tone ali kimbulamu bwo Tone mugeze kuki kubanga kati kaŋŋambe abazadde bange batali mu world ene y'amawulire abeera muzadde kati oyinza okumuyita maama oba taata oba jjajja oba ssenga kubanga omuntu asobola okukugayidinga n'agamba nti lujja A lujja B lujja C ewatali baali kugambyeko oba olina ky'omugamba era nze nenda okukeera ku makya okujja okukola nga Tone mmanyi nti kati nvudde ewaka naye gye ndaga nnyinayo guardian ajja okubeera nga ataabeerawo naye kyakola ki kyagattawo oba kitegeera ekintu ekyo kakati ye Tone oyo Tone nsobola okubabuulira olunaku ne luziba bingi nnyo ate naye asobola okubabuulira ebyange ne luziba kubanga kati ye Katonda yagenda n'atukola ati n'atugatta aba tulinamu ka difference mu myaka naye tubaava ng'oyinza olowooza nti twenkana okitegeera ate mu nsi teri kisinga ekyo ne bw'olifuna mukisa muzadde wo n'akwagala nga nekyataata sookizza wabbali ne mubeera nga musobola okuba muti okyebalizanga Katonda nga tewaliwo difference yonna
ng'omuntu musobola okugamba nti tuteesa okyebazanga. So nze kyekirabo kyennyina okuva bazadde bange kuba bazadde bange tuli tutya kati ate kiri kye banteekamu n'ekirabo kyennyina eri ate awo nkisanga ku mulimu tone tuli tutya. Mama ne taata gye bali? Alhamdulillah bali balamu. Bawulira batya ku kkula lino? Bakwidde kasimu. Bayinza buulira batya? Bayinza buulira batya? Olaba olwaleero vidiyo yeeno naawe ojja kulaba mikwano gyange bawulira batya kati olaakuzaala ku vidiyo eziriyo olwedde ku intaneti wezirabikiddeko abazirabye bawulira batya obalabira mu komenti kati olabanzaala bawulire batya gw'owulira otya ekyakuletedde n'okukuba essimu n'ogamba nti lujja I think this is the moment njagala at least twogereko akantu kamu bubiri busatu gw'owulira otya kati olabanzaala okitegeera kati wemba nga wobeera nga divorce osobola okumpulirako obulungi kati olabanzaala bali very happy n'abantu bangi bali very happy so obulamu butambula era nsaba bambi bamikwano sinakaabako mafuta naye amafuta go mugampe eno yo enywamukko tulina ogikuumira ku kkubo enywamukko era ng'etambula era abantu bagamba amafuta go mugaweereze tukuumire emmotoka ku bbala ng'edda wano edda wali kontenti akole ki atambule. Abaana abali mu Dubai sebo bo akawunti awo mpola mpola ogambe nti kaakati mission lujja mafuta tugivugire mu full tank challenge zitandike wano nga bidakiika nkubako mu kisaawa muno ekifaananyi ne bagamba eremeddeyo tirujja pika yongerako mbweremeddeyo mbupika yongerako mwana wa maama kwegamba akalimi kabirega eva kabira waki waggulu fe bino ebbeeyi y'amafuta twemenda kubitegeera ale tulina n'eriga ne bwegaana bakuwadde ne option gaya ekyasooka okunzigira mu mutwe neno nno munnaye weewuunye n'adde nnyira era ebirowoozo by'ekisi byenjagala obudde bwenfuna obuvuga emmotoka buba bwakumakya mpozi na kiro naye emisana wonna sitambulira mu mmotoka abandaba munda bamba ku booda emisana kuba olaba obudde buzibu omanaginga buno bwa fielding okozesa emmotoka jjamu waffe wano n'amakubo tebinaterera bulungi nze rero emmotoka yennyini ogiraba nzola okukeereza ne ngamba nti oba nsooka ensanyuseemu kaani avugemu naye ate kale kweno sigenda kukikola kati eno yo kebeerewo mpola lwenvuze enkole ki evuge lwetusegera wali tosobola sanyusa muntu toddamu nakyogera ng'omuwamu mu mmotoka asanyukiremu no nyina kazini wange no eri gaya we nali naakagifuna waliwo ate emmotoka yali etutambuzamukko ffe sayidi eno waliwo yali etutambuzamukko saagala genda mu details ejja ekyo tutambuza naye waliwo yali etutambuzamukko kati eyo etutambuzamukko eno ate ejja eriwo eri etutambuzamukko oba okitegeera kyova olaba nti muddeyo mutunulye n'abatunulira eya accident era ate endala oba okitegedde kaakati eno egenda okujja ntunulira oli kazini wange ng'ali aido talina kyakola era namukwata emmotoka eyo nenjimutuuza ku steringi wepata nemugayo emmotoka eno ogiraba buli lwembeera nyina olugendo lwenjagala entwale njagala obeerewo mu budde ebisigadde bikole ki bikole oba kitegeera era newe natuuse ku mukolo nga gyeguli namuwadde ddeeti tigenda kuza omwezi 6 jangu nyina olugende emmotoka gye ŋŋenderamu era najja nze buli wemala bizinesi yange awo wendaba nti yegenda okukolawo ngeddayo ng'ate yeeyiye ebibye ng'obulamu butambula ntambula naye abeera nayo n'ajjamu 10 n'akola atya mpola mpola agatta bulamu bambi tuli mu myaka gye gimu naye just wabeerawo embeera nti osobola okukwata ku munno kuba emyaka tukyali mu gye gimu naye tulina okuba nga buli omu atambula kati nalaba nga ate tugipaakinge wano mazima ddala esibe wano nga ate yasobola okugitambuzatambuzaamu bawumalu sajja teyazze nakutwala ku mukolo bwe twali tumwetaaga teyagenze kati omulabawo kati umalo tomuleeta mbintu bwekityo bwekiri abo sitira baagala naye kati divorce waliwo kye tukyayagala abantu tebafunye mwekyolowooza abavubuka bafunye era kati amafuta bagaweereze gwe gantuukeko bakole batya nze bana ndi mwesigwa nze wulira anaaba kuwadde amafuta nga gazze ku ssimu yange bawe namba gisome
gisome ey'amafuta gagenda enamba eri 0788 50 12 85 bazeeyo nzize mabega sigenda giddamu bazeeyo kavidiyo mabega sigenda giddamu anyway enamba yange by the way nga tuvudde ku bya mobile money by the way nga tuvudde ku by'amafuta mbadde ensaaga osobola oyinza okuba nga olina business nga wayagala okulangako nange ku platform yange oyinza okuba nga omanyi nkola emboozi nezikwata ku bantu oyinza okuba nga olina emboozi ey'enjawulo ekwatise ku bulamu ng'owuyo oyagala gisharingira abalala oyinza okuba nga obadde wagendako ebulayo eyo okukola nga waliwo experience gyoyagala abalala nabo bamanye nga tebannagenda oba nga waferebwa oba nga ki ebintu byonna byonna ebitambulira mu bulamu bwaffe manyi kati ffe zino platform tuzikozesa okubuusa abalala okukyusa obulamu okuinforminga byonna tukozesa platform zino katonda ze yatuwa so osobola okuyita ku namba yange ku nsonga ze nkugambye 0788 50 12 85 0788 5 12 85 ye namba yange n'amafuta era kwekumu n'amafuta byonna bigwera okwo era naye bakuwa amafuta ng'abantu amafuta gazze gavudde era bw'omuwa amafuta mugandi kunakolebwa divorce gala amafuta genkwa so tambudde ne lujja olunaku olwaleero Helen tewewuunya nga next week nkugabidde lwawomu yange so kwegamba nti ebintu tugaba bugabi wabula womu n'otambuliramu ne kadi nekuwa abantu bebale kumbeerera banga kwata wano ku lugi tulabe abantu bebale kumbeererawo abantu bebale kunsupportinga abantu bebale kwagala waka waffe tubasuubiza tugenda sigala nga tubawa ekyo kye beetaaga mu budde obutuufu content wenjawulo tujja mubawa nebaza mikwano gyange bonna abali ku internet bonna zino emmotoka ebazimpa oba baba bagimpadde eri nabagamba bagituwadde ffenna yaffena naye nga nzaagirimu tojja divorce n'ogintwalako emmotoka yange wekka naye nga mwebale kubeera nga tutambulidde wamu divorce mwebale kusindika kintu mwebale kisindika ate mwebale kuwa value wa data eri Abanayuganda muteekamu ebintu bingi nnyo okulaba nti ebifaananyi bikola ki bituuka so tubeebaza mikwano nenebaza ne ttiimu yange bonna bentambula nabo bonna Denon Dennis musajja wange wa Kabinnyo naye temufunanga mukisa gumulabako Wumalu abeera ku mulamwa n'ava ku mulamwa kuba nti ye nja munogera eddagala mpola y'omu ku baana abapya abaakagira ddala yakatonnya butonnya mumanyi tulimbye ssebo olwo obaddemu naye musuubiza nti nga yali nange naye ajja kubaako kya njogera ku industry yakatonyamu kyembadde ntegeeza yakatuuka yakava mu ssomero anti ye musama okuva mu ssomero ye musama kale okuva mu ssomero naye nga nsuubiza nti bw'anaaba tutambulidde wamu ajja kubeerako naye kyatuukako oba okitegeera Tony Kyakabinnyo muganda wange Anthony Mugabi Tony man Kyakabinnyo Gyewadde man Kyakabinnyo Denon Dance Galavuzi nga tulanye eryanda lino amanyi abavubuka ennaku zino beeyiya naye gwe emmotoka ennene tevugika emmotoka ajjako kyasobola emmotoka ennene ogiraba ng'obadde ovuga akamotoka katono nzigalawo buggazi tugenda kugalawo motoka galawo asuba mu motoka negwe buno bulookoloko bwe muteekako bendaba abantu nga banyiganyiga ebisumuluzo tugenda kakolako ako wakunyiga ku kisumuluzo kunyiganyiga obusumuluzo ndabye alo omuntu ajja kwewuunya nnyo ng'ovuga motoka eno bw'osooka gisembera kuteeka mu kisumuluzo ate ze muganda wange buli gye nalivuzeeko era tusooka nyiganyiga bisumuluzo kati mukyusiza ssebo eno sisi babikolerawa wano mu kibuga abaana weebali biyinza babya ssente nga meka jasi mitwalo nga 3 gonna leka naawe 3 naye mukadde bumeka obuli wano ne bubeera bukadde naye gwe mitwalo 3 ogamanyi ku mbeera eno oli ng'okola oteekamu security system mu motoka tutuukirire namba y'essimu eri awo lindako kadate ngenda kuteerako emitwalo egi kwa 3 bw'ofuna abikola ebiri njirina motoka yaffe ssebo ate bino mpozi kaliyo ke banyiga ke kagikaabya neyaka n'obutaala naye Denon ayimanyi naye simayo basatu tebali mu tuyisaawo tebatubba bubbi obimanyi mpozi kyebongera ku motoka ng'ogyeko kati kali ke tuganda gadi oyagala teeka ku gadi gadi ate mbasitomera mangu
gadi nyinzo tomerama kuteramu omutto jabbi tegera mpo deno kye kya tusana okongera ku motoka GPS okutrackinga motoka beeri omanya ababikola wesirikira abikola yewe oli kuno osome namba giwandike wansi tukunoonye so baganda bange motoka ya maanyi wetyo tuyimiridde mwebale nnyo mwebalire ddala mu mbeera eno na haliya kiki mujozi gwendimu wentu mbadde nyimya nsaya bakiyisaawo eri badde ya spashi wentu mbadde nyimirira naye kati bagamba osabanga essala ekuli okumpi tomanya katonda ayinza ojjanguya kakati I think mu maaso awo kati mu mwaka nga gumu mu maaso wekiba kize kati sijja kyevuma naye mu mwaka nga gumu mu maaso essala yange kati egenda kubanga etandika okuba nti nsaba nfulumeko ku Uganda sisabye kati nengamba mu mwaka nga gumu mu maaso omanyi munene okusaba kwa njawulo kati labayo bye mbadde nsaba emyaka 2-3 egiyise temuliimu motoka eno wakitegeera ekintu kyengezaako kugamba naye giine ekoze eki mu ensabe okutambula lwaki sisabye mwaka gujja nengamba guli oguddako mu November nengamba guli oguddako manyi lwaki mu November tugenda Dubai tomanya guyinza okujja n'enkyo ogw'okutambula mu November embanzirayo nkutwala inshallah Ashili Tours and Travels ono omukulu amuyita Cavton Music oba muyite Lujja YouTube channel tulogiraba Cavton Music omukulu ono muteeke mu ticket ngenda musasulira visa nze visa ngenda gisasula naye no ne passport deno ntannagijjayo oyagala genda no weero ne passport olinga muganda wange Helen talina passport ne buli kaseera alota ali ku nnyonyi kati Helen kamubuuza olina passport so kiri ekuyamba ki nti you never know soma mukisa gujja kutomera ngatewetegetomera biki wetegeke ewa wafuluma ddi sebo masaka sigwanga bivo shimala program ero tumanyira na banno lino nekyo ku boda tebakusaba na gundi ina mu stamp mu gundi so tutambudde ne Lujja onako lwaleero wiki jangenda kujja passport wikeja kwa hiyo kubeera munju omutali passport mbwegenda kuleta mmere waka berebere wao hata bache mwagala kwa kubeera mu nyumba omutali passport bado otambudde ne Lujja muganda wange ankuyoza yoza amina ye wa mukyala jali time lwaki tukola interview empya ku mukyala owo gwalina kati kyala mwina so tujja kuongereza ku ekyo omukyala nenga wali kale hali ya Kawundo mpyatuku wadde javuga munaye kati mpima nya amafuta gange oyozo linnyako obulinnyawo negesala akinga njagala sebo emotoka gyole okinze mulimu ebintu byange sebo kale mbere bulungi tambudde ne helmet ku kamera abweto tukwase no kunwako lwaleero amuvuka ndozo funye kyokuyiga mu sheno twogedde bingi nnyo bwowulyanga mulimu ebitagasabireke ebikugasa bitwale okitegeera n'akanamba ako ayina advice gyagala okumpa giteeko anaye abaana babasumba oli mutani waseeka bigambo tebiggwa akabbo kamanga akabbo mbere bulungi mweraba enkadde eya surprise gye bampa kika kya eri gye mbadde nkugamba njeru ati eri gye bampadde enzirugavu kitegeeza katonda wansaasira ate era n'enfuna eya silver agamba nja kuba ekintu nkya upgrades empolampola naye nga eri baganda bange manye mabegakaawo baali bamanyi nti emmotoka sigiina bitebafunye mukisa gugirinnya tewakutte budde siwe kyabadde naye nga eno emmotoka yange gye mbadde nyine ya surprise kika kya gaya then eri hali ya Kawundo emmotoka yange empya baade boogera nnyo nti emmotoka teriiyo bino ebigambo bibadde bikutuukako mbadde mbiwulira naddala ku social media naye kyemmanyi nti olw'okuba nze sitambulidde mu motoka wootansanga mu Kawundo tekitegeeza nti sigiina ku mulundi guno ekirungi nti kaadi ogirabye ey'emmotoka eri kaadi yeeno nayo ngiina oba olina obudde nayo nsobola okufunya obudde nenjikola ki nenjikulaga so omukyala agambye agenda kugulira ettaka owase ogera bikola oba bakuvuza speed tonaba sinaba wangi sinaba ebyo ebyokuwasa atabirowoozaako sikati naye nga ekyettaka alhamdulillah oba liri Kampala oba liri mu kyalo ekigambo ttaka alhamdulillah lwaki towasa
nkyetegereza fe abamu ku ttiimu kwetegereza mu byenda tumala kwetegereza ne twetegereza ddala manyi kati waliyo abajja okugamba nti genda weetegereza obaani oba kina ye nze mmala kwetegereza kaddewo obudde oba okitegeera bayidawo owulira otya olwa Harrier kuba it is my first time nze okulaba omuntu ng'agabira munnamawulire Harrier manyi omuntu ajja kunsuubiramu ekintu kimu nti ngenda tya amafuta naye nkubuulira ndabira ddala ng'oba n'amafuta tegalinnyangako mu Uganda sikulimba mulo z'omu ku bantu abalaba nti amafuta tegalinnyangako mu Uganda muno so mpulira nga neesunga bweso nzigitambuliramu saba Katonda agimpeeremu omukisa nkoleremu bizinensi nkutuze ate ngende kukiddako achievement ng'otandise ozifuna omaze ebbanga ki mu industry actively mbaddemu nga nzija nstadinga mbadde n'abantu bangi abandabye bandabye naye nga actively tubala lockdown bwe twayingira mu lockdown we wali akapeesa akatandikira ddala ensonga zino njagala okukujjukiza nti abammanyi nze omu ku abo batandikawo content w'okunoonya baserebwe waka gye baali mu luggalo nga Cavton music so we twatandikira ate ne tubeera nga paka olwaliro abantu bakkiriza waka waffe so omukyala akuyozayozeza n'akusima byonna by'okola n'agamba nti gw'omu atakola sayidi eri gy'abalwanyisa nayo kino ekintu lwaki tokikola as professional lwakuba nti ye asobola okukiraba waatyo n'abannayuganda basobola okukiraba nti sikola sayidi oba kyoba gye mwogerako emulwanyisa naye nze manyi nti sayidi nyingi sinnazikola kuba mbagambye obudde bwange bukyali butono nnyo 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 nina abantu bangi besitannamiitinga bangi nnyo mu ggwanga lino so mu lw'embeera eyo tomanya omukisa bwe guliko era nga mweyo sayidi oba ki gye mugamba nga gunsuddeyo nga nsobodde okwakisesinga omuntu oyo gwe mugamba you never know kuba ogwange gwakuweereza ate era tomanya nti n'oyo gwe mba nsanze era naye alinjagala nga Ssenga Kulannama kuba nze si Ssenga Kulannama yekka nze olwaliro essimu gye nkwata simanyi nakumanya nti oba saagirowooza nako nti nsobola ne ssente zaayo oba okitegeera naye olwaliro omuntu ava enagamba nti lujja nkuwadde essimu ey'ebbeeyi n'ogikwata n'owuliziganya nga owulire obulamu bukola ki bugenda butyo kaso bantu generale benkolaganyeko nabo abatono bagezezaako okusiima kye naakakola era nsaba Katonda nsigale ku layini ey'okulaba nga ate nzigusa ekyo abantu kye bansuubiramu yoga naawe kubanga nejja tutambuza ffenna ekyo nkibasuubiza ebiseera byonna tutambula ffenna yaffe ffenna ng'abamawulire ne kweno nabasuubiza nti yaffe ffenna era neeri nayo bye batuwadde yaffe ffenna ng'abamawulire